Kaakati omukyala gw'olabayo mu katambi agudde eddalu mu kibuga wakati, azze atambula bulungi, ng'ayambadde bulungi, nga talina yadde n'ewamu nti oba akamogo kaakano, nga mukazi alabika bulungi. Gwigi gw'abadde alina ku mutwe n'asooka n'aguggyako n'akasuka eri, ebiviiri byonna byonna n'abisumula n'atandika okubitaggulula. Engoye z'abadde ayambadde nazo n'atandika okwevulunga mu ttaka. Abakazi ennaku zino bagwa eddalu ku sipiidi ey'amaanyi. Simanyi ki kisuula abakazi eddalu nnaku zino, ne sipiidi abakazi kwe bagwirako eddalu esusse era eyitiridde. Abamu ku bano be mulaba abakazi bano basasulira ebikolwa bye baba bakoze bannaabwe, era ebiseera ebisinga gwe tulaba mukazi agudde eddalu n'omusaasira nnyo ekiri awo aba alina ebyo by'abasasulira. Abamu kale babawalana buwalani, bajja baabo be ne babaloga ne babakola ebyambyone, naye abakyala bano bakuula abasajja ssente, ate n'abasajja ennaku zino baayize okuloga. Abasajja bayize okukwata mu jjuju. Abasajja ennaku zino so bagendera ddala mu jjuju, banyenya ku nsaasi. Kati ono ateeka okuba ng'alina omuntu gwe yaliiridde ssente, ng'alina omuntu gwe yakudde n'agaana okuta ebyalo, oba ng'ayagadde bba wa muntu, oba nga mirimu, tewali kitasoboka. Naye supiidi abakazi kwe bagwirako eddalu esusse. Mu butuufu ekintu nnyino kisaana nekisooka ne kinoonyerezebwako. Mukimanyi nti ennaku zino abakazi kati bagwa eddalu bokka bokka. Abakazi bokka. Gwe mbulira oba otera okulaba omusajja ng'agudde eddalu, mbuulira oba otera okumulaba omusajja ng'agudde eddalu. Era abo balalu boolaba ku makubo abasajja baba ng'amaze emyaka n'emyaka nga mulalu, emyaka nga 10, myaka 8, 9 nga mulalu. Ate abasajja abasinga abagwa eddalu bagwa eddalu lwa njaga. N'ono naye asobola okuba ng'ekyamusudde eddalu njaga, kubanga ennaku zino abakazi era banywa enjaga. Sijja kulima nti ensonga eyamusudde eddalu ngimanyi ng'omuntu, naye ebintu bino wammanga kwe kuli ekiba kyamusudde eddalu. Ekisookera ddala enjaga n'ebiragalalagala. Ekyokubiri kukuula basajja. Abasajja ennaku zino balogera ddala. Ekyokusatu mujja we nga yayingiridde amaka ga munne, oli n'asalawo amwerogera amwekolereko. Naye nga main cause bw'etaba njaga ate ne depression esobola okusuula eddalu ne bakusanga ng'olinga nga mulalu yini, naye nga ssebo depression ng'owaliwo eyakukyayi. Kankutuuseeko akatambi kano okerabireko, mukazi mulungi alabika bulungi naye mulalu. Vidiyo yiiyo nkusaba ogimpereka like. Wali bw'abadde abadde bubi nnyo okusinga terubi. Polisi n'emala etuuka wano erina patulejja kuba wali bw'abadde abadde bubi nnyo okusinga terubi. polisi n'emala etuuka wano erina patulejja kuba Kakati omukyalo oyo bw'oba omumanyi osobola okuba nti ate omunoonyaako. Bw'oba omumanyi osobola okuba nti omunoonyaako, nolaba embeera gy'alimu. Embeera gy'alimu si nnungi, osobola okugiyita nti tewoomya nakabululu. Osobola okugamba nti embeera gy'alimu tewoomya nakabululu. Okitegeera ekintu ekyo? Mukazi mulungi, mukazi alabika bulungi, bulaka beauty bulungi, akyali muwala muto. Wenjogerera kati ebimu ku ebyo byabadde yeewaanisa, atandise kati kwagala kubitwalira bweru. Bagenza okulaba abantu yeeyambula, buli kagoye konna konna akamuliko akeeyambula. Buno obuntu obumubisa abweyambula. Bw'alesseeko bwebwo obwennyininyini obubikka ebitundu ku mubiri, obwo bwabulesseeko. Sebo n'abalalu abamu bamanyi okuswala. Omuntu sebo bw'alaluka tekitegeeza nti simanyi ebimu. Sebo omuntu olaluka naye obeeramu ne kasensi kali akeeswalira n'ogamba yadde ngudde eddalu naye kino sigenda kukikola, luno olugoye sigenda luggyako. Abalalu abasinga okweyambula bonna babeera basajja. Osanga ekiralo ekisajja kyona kyona nga kyeyambudde ssemunono lyatambulira bweru, kyona nga kitambula kiti kidaalimba budaalimbi. Bino ebiralo ebisajja byo we bigwa eddalu byeyambula byonna. Naye omukazi munnange bw'agwa eddalu
kizibu okumusanga nga yeeyambudde yenna. Ate n'ekirala, abakazi bano balina engeri gye babakwatibwamuko ku kisadde aba agudde eddalu. Mukimanyi nti omulalu omuntu wagwa eddalu nga musajja ne yeeyambula, abantu bayitako muyite nga bamutunuulira, nga buli omu amutunuulira apako liiso limu ng'agenda. Naye ate omukazi bw'alaluka ne yeeyambula engoye zonna afuna abamubikka, n'afuna abaleetawo obugoyegoye biki ne bamwambaza ne bamubikkabikka. Kwegamba fe abasajja tuba twakola ki Katonda? Nange simanyi ki kye twakola Katonda. Nti ne mu mbeera embi era gwe bakulekawo osobola okubeera mu kkubo ng'otambula enkuba etonnya, ng'omukazi akukulembedde, nga ggwe omuvaako mabega, buli omu atambula bibye, emmotoka n'ekuyitako n'epaakinga mu kkubo, gwe ne bakuleka n'eryoka ekukalakata mpaka kuwulira bubi. Kwegamba ffe tulina akasiraani kaffe kali nnakyo, ate ng'ekikuwunyisa oyinza obutafuna mukazi akutwalako, kubanga bano abatwalako abakazi ku makubo babeera basajja, ne gwe omukazi akutwalako asobola okubula n'otuuka gy'otuuka nga wenna otobye okankana bukankanye. Kakati supiidi ye abakazi kwe bagwira eddalu guno omwaka eneewuunyisizza, oba ki ekigenda maaso mu ggwanga, oba ekitundu ekikazi musussizza nnyo okukola ebyambyone guno omwaka? Kuba ne boogenda mu makyaki eyo yonna mu makanisa, abakazi babeera ne dayimooni ku mutwe, abakazi babeera n'ebyokoola ku mutwe. Pasita asabamu nnyo kati nnyo bwe kati, ng'omukazi yasansa badde eddeeri. Era gye weegendereze mu makyaki gonna, abakazi basinga okugwa wansi nga bibatabuseeko, be babaako emizimu, be babaako ebiki, anti be basinga obulogo. Abakazi basinga obulogo. Ndoga musajja, ndoga laavu, ndoga mujja wange, ndoga simanya bikoze bitya. Bakazi ekitwala omusajja mu jooju okuloga kuba kunoonya ssente. Tosobola kumusanga ku mujja we, tosobola kumusanga mbu aloga musajja, tosobola kumusanga ng'oba aloga mukwano gwe. Gye bali aba baloga, naye era batono. Kati bw'oba ng'oli eyo ng'omanyi omukyalo ono osobola okumunoonyako, n'olaba embeera mwali, n'omanya embeera mwali, n'omudduukirira. Ayinza okuba nga maama wo, ayinza okuba nga mukyala wo, ayinza okuba nga anti wo, ayinza okuba nga ssenga wo, ayinza okuba nga alina kyali mu bulamu bwo. So munoonyeeko, tali bulungi, tali mu mbeera nnungi. Okitegera ekintu ekyo. So ndowooza tusisinkana olunaku olw'enkya, Omukama Katonda ng'asazeewo. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, subscribe nga gwe wenna nga tonnaba kuba nti ate otwegattako, tusobola okuba tetutambulira ddala wamu. Ky'oba olina okukola ekintu kimu, okoona mu kapesa ka subscribe wamaliza koona mu kade, akaddewo kajja mu personalize okateeke olwo nti bwe nteekayo video gw'osooka okugiraba. So mbaagala nnyo mwenna, Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika, mubeere bulungi, mweraba.